Abatuuze ku kyalo Kasubi Kimaanya mu ggombolola y'e Masaka Kyabakuza basula ku Tebuukye oluvannyuma lw'okulumbibwa envunza. Si mukulu si muto, envunza ziruma buli kiramu ng'abatuuze batandise dda okusattira. Namukadde Stephen Kakooza ow'emyaka 63 y'omu ku baalumbiddwa envunza nga ono zibula kumukuulako bigere n'engalo. Ebyokuzitundula yabivaako dda olw'emyaka ng'agamba amaaso tegakyalaba bulungi. Ng'ono zimulumye ne zidda ne mukati. Ono si yekka, n'abalala bangi nga omusajja ono Joseph Semanda gwe tugwikiriza mu bbaala nga yeesiwa amagengere. Naye envunza zimulumye ne zikoowa bukooyi. Embeera eno ewaliriza abakulembeze mu kitundu kino okutandika omuyiggo ku batuuze abalina envunza okwetaasa ekibabu. Envunza tubadde tuziwulira Busoga ne kati municipality ziyingidde. Kya buswavu nnyo naye nga abakulembeze tulina okwenyigiramu. Tuyambibweko ku bakulembeze aba waggulu nga bakwatirako ku kansala waffe Matiya Kakooza ne Lusi yaffe kulaba nti tusobola okulwanyisa ekintu kino. Wabula ate abamu basigadde bakukkuluma nga bagamba kubadde kubaweebuula nga baagala waakiri batandike kufuuyira amaka gonna mwe basanga envunza okusobola okuzisaanyaawo. Basiiba mu nvunza nga bakuuta bigere, ekituleetedde nti ffe abakulembeze tulina okusitukiramu. Era nkuba omulanga chairman wa RC5, meeya wa Masaka municipality n'abakulembeze abalala mujje tukwatire wamu tuyambe ekyalo kino Kasubi. Abaana bangi mu kitundu kino tebakyasoma olw'envunza zibamazeewo ebigere n'engalo. Envunza ziva ku bujama n'okusula n'ebisolo mu nju. Envunza zibadde zisinga kwegirisiza mu bitundu by'e Busoga nga zino zaawaliriza ne gavumenti okuwaayo ensimbi eziri mu buwumbi okulwanyisa envunza.